Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako gwatanaba gyegattako nyiga kalwedi akosobola ogyegattako kati olunaku olwaleero njagala mbalage juice omulungi okunywa naddala nga ku nnaku ezenkulu okugeza nga Christmas. Ngenda balaga juice enkola gy'omukolamu nga wa kala za njawulo. Ngenda balaga juice olunaku olwaleero gwe ngenda obbalaga. Tusoose ne tulaba apple zizo ziri 3 obwo butunda. Bagambe ngenda balaga juice enkola gy'olina omukolamu. Ezo entangawuuzi. Ngawe mbagamba nti entangawuuzi nnungi nnyo ziteeka mu juice. Nnungi nnyo. Jjukira obeera ozinywedde embisi. Okitegeera onywa juice ate ng'ofunamu ekyamakulu. Ezo zolaba ziyitibwa green pepper nazo nnungi nnyo zirya nga mbisi kati wozikolamu juice ate kiba kirungi nnyo, kiba kisufu. Okitegeera tutunulidde apple, tutunulira obutunda, ntangawuuzi, green pepper, kati eyo eyitibwa carrot. Kugambe ngenda kulaga juice ow'enjawulo nga kala za njawulo nga zivudde mwewo byennyini ebikolebwamu juice. Oyo bamuyita cucumber, ndowooza mumutegeera bulungi. Cucumber bw'atyo bwafaanana, owaffe wano e Uganda bw'atyo bwafaanana. Oyo kedo tugenda kuba tumukolamu juice bulungi nnyo. Kedo omulabe bulungi nnyo ng'akolebwamu juice, kugambye nti ayitibwa kedo. Eyo niimu nayo nnungi nnyo. Enniimu eyo yenyeebwa yokka bbali ogitonyezaamu nga juice omaze omukola. Ne tulaba neyitibwa watermelon. Eyitibwa watermelon ogirengera wansi nayo weeri nnyo. Tutunulidde bingi njagala tubikolemu juice nga kala za njawulo. Juice oyo mulungi nnyo singa zibanga ennaku enkulu ng'ezo okola juice nga wa kala za njawulo. Abaana ne bamutunuulira ne bamwegomba ne basobola okumunywa. Kirungi naddala ennaku enkulu okugeza nga Christmas. Ennaku ezo kyezo ennaku enkulu kirungi n'okola juice nga wanjawulo nga wakala. Abaana baleme kuyaayaanira soda biki ebyo, babe nga bayayaanira nnyo juice oyo. Kakati ng'onaakola juice sooka olabe nga z'ogenda okukozesa juice n'okuba nga enjala tolina njala gwagenda okukola juice oyo. Kirungi nnyo n'osooka n'otereeza enjala n'ozitereeza n'oba nga tolina njala ng'ogenda kukola juice waffe ng'ogenda okuwa abantu ku nnaku enkulu basobole omunywa. Okitegeera. Kakati akatunda ke tutandise nako. Akatunda ako olina kasala eno waggulu wasemba ng'obadde ogenda kukamula obutunda. Kyenkusaba oba okamula nga bw'abantu bangi osala waggulu nga olaba ensala w'olina okusala. W'okasala mu makkati buli woba obugyamu bw'oti oba buyika ku ngalo zo. Kati onaasanga ng'omuntu mukyafu engalo buba bujja bonna bino ebiba bigenda ku ngalo biba bijja kutonnya muli munda. So okasala waggulu bw'otyo tebisobola kukutiirikira ku ngalo, kulukutira ku ngalo. Buba buvaamu bulungi nnyo nga bugwa muli mu blender. Okitegeera. Tulina okufuna blender yaffe oba onaakola juice ng'awerako tuba tulina kukozesa blender. Okitegeera. Tutandise n'akatunda nga bw'okalaba. Ndowooza olaba engeri gy'omugyamu awo nti abeera ayanguwa okusinga okukasala makkati. Akasaze eno waggulu ku mutwe aba asinga kuba wavaamu bulungi nnyo ate nga takulukutidde ku ngalo. Okitegeera. Kyenkusaba ekyo kiyigirize nnyo omukozi gw'alina omukozi nga kamulira akatunda, kiyigirize omukozi. Okitegeera nga bw'omanyi nti ebintu ebyo by'otalabyeko ebiseera ebisinga ababikola tebateekayo mwoyo kugamba nti kankikole nti nga kiyonjo, bo tebeefiire. Kati n'olwekyo fuba okulaba ng'okuuma obuyonjo ku nsonga y'okukamula juice oba ekintu kyonna. Kuuma obuyonjo kintu kiba kikulu nnyo. Kugambye enjala z'engalo fuba okulaba nga enjala ezo mbi nnyo n'onaaba zikweka obukyafu, zikweka ekko. Kati bw'otuuka twandika okukamula ekintu ng'ekyo kitandika okuvaayo ne ziba nga obukyafu bugenda mu juice gwe bugenda okukamula. Nekitegeeza obuyonjo kikulu nnyo. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, gyegatteko. Kakati entangawuuzi ogiraba ndowooza entangawuuzi giwatteko bulungi nnyo. Buli juice gwe tugenda okukamula oba olina ogiteekamu oteekamu katintini paka. Okitegeera. Ejjukira tugenda kukamula juice nga wabika ebiwerako ne kala nga za njawulo. Okitegeera. Tetugenda mugatta wamu nti juice yenna luma tukamula
buli kala ya njawulo era nawe olina okikola naddala ku nnaku ezo ezibeera enkulu okamula juice nga wa kala za njawulo okitegeera kati entangawuuzi eyo ogisalira mu butunda ng'obwo ogisalira mu apple ng'omwo ogenda ogisalira mu buli ky'oba okamudde nungi nnyo okuginywera mu juice obeera ofunamu obeera wejjanjaba okitegeera nnyo n'amaanyi nga wemanyi nti nagibalaga entangawuuzi ku channel yaffe kuno ku YouTube nga ngibalaga endwadde ez'ejjanjaba ennungi ez'amakulu ejjanjabira ddala endwadde ez'amakulu ffenna abaami n'abakyala naddala nammwe abakyala ebayamba nnyo entangawuuzi eyo nkugambye tuli mu kamula juice juice ono ogenda kuba omulaba mulungi nnyo mukamula ku nnaku ezo ez'enjawulo kimanyi nti ennaku ezo ez'enjawulo beera siriyasi nga okolera abantu ekintu ekyenjawulo kijja kuba kirungi nnyo kijja kulaga nti kituufu olwaleero olunaku lukulu olwaleero Krismasi olwaleero tuyingidde omwaka omupya olw'ensonga kyetulidde kyanjawulo kwe olujjo bwe tubadde tulya okitegeera oba togulira abaana kyakunywa tobawa juice ku luno bakamulire juice ate nga juice ali mu kkala ez'enjawulo kati eyo gyendi mu kuwaata eyitibwa apple apple ziizo nazinyini zikamule zokka tozigatta mu juice mulala okitegeera nkugambye tukamula juice ono mulungi nnyo mukamula mu biseera nga nnaku nkulu okugeza nga lunaku lukulu nga lwa Krismasi ng'olwo obanga olina omukolo ewaka naye ekikulu ennyo ennaku enkulu ezo ziba za njawulo twasalawo okuzikuza kirungi nawe n'olukuza okitegeera oba Idi oba Krismasi oba tuyingira mwaka kati kako ka apple kalaba zibadde 3 kisinziira nsawo yo kuba apple zimanyi mulimu ez'olukumi mulimu ez'olukumi mulimu n'ez'enkumi 2 mubamu obutonotono bwa 100 newabaawo eziddakaawo 105 newabaawo n'eza kkala ezo baziseeramuko ziba za 2,000 kati gwofunayo obw'olukumi nga 10 n'obuleeta ewaka obanga 5 omukyala n'abukamula juice nemuteekaawo nga juice wanjawulo nga wakala wanjawulo buli mwana n'alondako kkala gy'ayagala okunywa ku nnaku enkulu ezo kakati oyo cukkamba omulaba naye tuba tulina mukamula yekka mukube juice ng'ali yekka okitegeera nga omulaba yuyo musayirasayira mu blender agenda kubibwa okitegeera buli kimu kikube kyokka tobigatta buli kimu kikube kyokka okitegeera yuyo cukkamba omulaba alina ka juice akalungi cukkamba oyo mulungi nnyo ekisooka jjanjaba ekirala asala amasavu kola okugejja omugejjo wamu ne apple nayo nungi nnyo mu kusala amasavu apple eyo gy'olaba ogirabanga ekusaga naye nungi nnyo naye esala amasavu wamu ne cukkamba kyekimu kyakola naye nungi nnyo bagamba ebintu bino ogenda binywa ng'owoomerwa ate nga wejjanjaba okitegeera kati oyo kaloti mutegeera bulungi nnyo kaloti nayo nungi nnyo okugirya nga mbisi kaloti ndoza sigibalagangako ku channel yaffe nja gibaleetera mbabuye n'endwadde zeewonya zeetangira kaloti nungi nnyo mukimanyi bulungi nti ababa n'ekifo ku maaso baba bagamba nti mutandika okulya kaloti ezo embisi muba mujja kutereera bulungi nnyo amaaso nga agabasumbuwa kaloti nungi nnyo mu kutereeza amaaso mu ngeri yonna kaloti eyo alinayo gikube yokka nga juice nga bw'ogiraba yuuyo juice wa apple bw'atyo bwafaanana yuuyo yoyo mulungi nnyo obeera oginywedde mu bungi okitegeera naye ogiteekawo wali ebbali nga bw'olaba tuli mu kukola tukola kimu ku kimu nga juice tumuteekawo wali eyo watermelon nayo byotayinza ogikolako tugenda gikuba nayo mu blender ogirabe bulungi nnyo olabe juice waayo ngeri gyafaananamu watermelon eyo kituufu bagituma watermelon erina amazzi mangi yo toteekamu n'amazzi ogikuba yokka yeekolerawo amazzi agaayo ate nga gawerera ddala yo bagitonda Katonda yagitonda n'agiteekamu amazzi mayitirivu iyo nayo tugenda gikuba mu blender ewedde andooza omulaba juice waayo sitadde mu mazzi wadde ngikubiddewo nga yo okujjako nsaliddemu akatangawuuzi katene nekakubiramu bwetyo bweri watermelon bwetyo nayo tugimaze ogikubalabwa juice waayo bwafaanana bwatyo bwafaanana wa watermelon bwatyo bwafaanana juice kalabikira ddala bulungi wekabeera mu kagiraasi wali ng'okatadde ku mmeeza kaba kalabika bulungi nnyo
kakati tugenda kuba oyo kedo ayitibwa kedo ne tugenda kuba juice wa kedo naye omulabe bulungi nnyo okitegeera kedo yo naye mulungi nnyo okumukuba mu juice kedo omukuba mu juice ebiseera ebisinga ayamba nnyo naddala gwe tugeze ng'obadde okamudde juice mungi n'otekamu kakedo ako kalina engeri gye kamuzitoyamu gama juice n'aba nga azitowa bulungi nnyo singa obeera tolina miyembe nga omanya emiyembe tegirabika osobola okufuna kedo oyo akola bulungi juice n'amuzitoya bulungi nnyo ate naye nnyini okumunywa juice awooma bulungi awoomesa juice bulungi nnyo awooma talina buzibu tosobola nakuwulira nti oba kedo ng'omukubyemu juice oba olya ddala juice omulungi awooma kati n'oyo netumukube tugenda mukuba ayitibwa kedo ova kedo bw'ati bw'afaanana nkugambye tukola juice omulungi okunywa naddala mu nnaku ez'enkulu kati kakedo ako kooteekamu kutuzi ng'ogenda mukuba okitegeera bingi n'ebimu nabireka n'obireka kuba nali nja balaga juice ow'ekikanga mungi bintu bingi bivaamu juice simanyi oba mukimanyi kati awo saateekawo miyembe nagireka jjo naye nga bingi bivaamu juice bulungi ate nga juice abeera muwoomu alabika bulungi omukitegeera kwegamba kati mbalaga kedo yo gwe ndi mu kujja mu juice tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe gye tuli mu kuyigirako bino ebintu nga bw'obiraba byonna tukola juice omulungi okukola naddala mu nnaku ez'enkulu tukugeza Christmas ki kati eyo green paper naye tugenda mukuba yekka ujjako tujja kuteekamu akatangawuzi akatintini yo green paper nga woomulaba mbikolamu ngezaako biddusa kuba time sagala ka video ebya time mpanvu ngezaako giddusa tube nga tukikola mu bufunze ate nga mukirabe bulungi nti buli kimu kikoleddwa okitegeera ngira balaga juice nga tumaze omuteeka mu giraasi bulungi nnyo ng'ali mu kkala ez'enjawulo abaana abato banyumirwa nnyo okulaba juice owa kkala banyumirwa nnyo buli omu abeera ajja kusaba gw'ayagala nti mpakali kati n'olwekyo ennaku ez'enkulu kyenkusaba gwe n'omukyala abaana bo bakolere juice ow'enjawulo tomugatta wamu okitegeera kujjako nga muli batono muli babiri basatu musobola omugatta wamu nga bwe bibadde byonna n'obigatta juice n'omugatta wamu ne mumunywera wamu naye mubanga muli muwerako muli 7-10 kola juice nga buli kimu kiri kyokka nga kyefaana kyokka ndowooza okalabyako ako kamwe kaba kamwe bakulu abato bayinza obutakanywa okitegeera kati byonna biweddeyo byenkubye bibyo biraba tukubye 1 2 3 4 5 6 7 tukubye juice wa mirundi 7 era ne kala ziri 7 okitegeera nga bw'oziraba zizo kala bulungi nnyo nkugambye olaba juice engeri gyafaana mu giraasi ezo n'obanga obuteeredda n'ogamba abaana mugende mulondeko buli omu kaayagala ojja kulaba nti abaana banyumirwa nnyo okunywa juice oyo abeera mu kalazi ezo nga kibanyumira nnyo kati n'olwekyo kyenkusaba mu nnaku ez'enkulu ddala Christmas eyo Idi olusooka omwaka nga tuyingira omwaka omupya abaana bakolere juice omulungi ng'oyo bw'atyo babeere nga bamuwoomerwa okitegeera kyokka kyenkusaba juice oyo omukube ku nnaku ez'enkulu funa just time ng'ewerako omukuba omuteeke mu kkala bwezityo just ebintu byennyini bye bifaana weebityo sitadde mu kkala nti oba kya bintu byennyini bye bifaana weebityo bye mbadde njijjankuba by'obadde olaba juice oyo njagala nze omukolera omwana omuto abaana abo myaka 5 7 12 15 10 mubakolere juice bw'atyo ng'ali mu kalazi bagenda kuba bamuyaayaanira bajja munywa bulungi nnyo kasukali teekamu katini teekamu kasukali katini nga ka kigero okitegeera toteekamu mungi teekamu kasukali ak'ekigero abaana basobole okuwoomerwa juice oyo mu abakulu naye mutateekamu sukaali tekirina buzibu naye abato mubateere mu kasukaali bawoomerwe juice nga bwe mbagambye nti luba lunaku lukulu lwa Christmas kirungi ne munywa ku kintu ekyenjawulo abaana ne mubawa ku kintu ekyenjawulo kibadde batanywa kibabadde batakozesa mukibawaako ne bakikozesaako kijja basanyula nnyo kati mu abakulu enniimu eyo time yaayo bwerwetu bwolina ogikola ojjako egiraasi n'ogyongera mu juice wo oba oyagala ekintu ekirimu akakaawa
osobola okwongeramu ku nniimu eyo kiba kirungi nnyo. Nawe ayagala okusala omugejjo ejja kuba ekuyamba bulungi nnyo. N'ekirala ng'obadde olidde emmere empitirivu kirungi n'oteekamu ku nniimu eyo, ebiro ejja kusala emmere eyo, omukuto gw'obeerako kuba gujja kukendeera. Enniimu ekikola bulungi. N'ekirala nga bwe nkugambye nti esala omugejjo, oddira juice nga bamukuwadde n'oyiwamu enniimu, ejja kuba ekuyambako mu kusala amasavu amabi g'obeera olidde. Mbalaze bannange juice njagala mumukolera abaana ddala ku nnaku ez'enkulu nga waali bw'atyo nga bwe mbalaze mu kkala. Njagala nnyo mukikola era vidiyo eno ya Christmas wadde ngitaddeyo bukyali naye ya Christmas n'omwaka ogujja 2021. Okitegeera ngitaddeyo mangu, njagala mbibalage mubirabe mubigule nga bukyali mubikolere ku baana bammwe. Abaana bagenda basanyukira, bagenda beebaza nga mubawadde ebintu bye balwawo okunywa, bye balaba obulabi ku TV, bye balaba obulabi mu firimu, mubibakolere mubibawe, bagenda kusanyuka, bagenda baagala nnyo, bagenda kwewunya tulidde Christmas ennungi ey'enjawulo. Bwe kityo bwe kiri, baagaliza Christmas ennungi wamu n'omwaka ogujja tunaba kutuuka naye nze mbibaagaliza kuba vidiyo eno ya Christmas. Christmas mugirye bulungi, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.